Tosobwe ekiddako ku AC Media UG. Maona yaba simanyo bagenda kola kyo bagenda kola kina yako mao. So litwali kyetuliko waneeno kutegeera nti wakomawo kola ki. Ata mbayogera bingi. According to that, anga tebisoboka abambagamba actually ku comments ze nalaba bakagamba tekisoboka. Mulimba. Bulwaki wokomawo batosobola kumanya nti awo naliwo. Mbusimayino bana bingi byonna osobola obitegeera kasita oba ng'oyagadde naye oba toyagadde n'ate si buli muntu nti asobola okutegeera nti osobola obijjukira oba osobola obitegeera lwaki lwansonga atugeze bakuzadde ekigezo ekyo kiba kirala mu bukana akaseera naye ate obanga ozenga ebigezo obiyita kati otuuka ekiseera ng'oli katugeze ku campus oba katugeze ng'oli kati bano betugenda okuddamu okwogerako eno yonna baayitayo otubanga tutyo mu kwogeranga musawo yali asomesa musawo Juli eno yonna baba bakola ki baayitayo era bano abantu betuddako okwogerako be ba influencing era be bashapinga society yes era biralamu yes they are masters yes bano bo biralamu ba 9 bo buli womuteeka ajja ku adaptinga wonse bwembeera nti wonna buli womuteeka yajja kufitinga in era kibanguyira okukola emikwano kibanguyira okujja mu buli situation ate ba 9 baba bagezi bategeera singa ba 7 naye ate osanga 9 nga mugezi aba smart jukira 7 babeera too intelligent naye ate smartness ne intelligence birala lwansonga smartness abantu abali smart abantu abasobola controlling emotions ne ba deciding nti bo they think twice before acting nate bano ba 7 akolerawo yes bo ba moving so fast they don't normally give room to first think naye ate omusanga nga yakitegeera oba yakisoma kale nga yakilaninga yakimasteringa naye aba smart naye in most cases ba 7s lwaki abantu batera bayita bajjoko oba abantu batera bagala lwaki weefula omugezi lwansonga tebakimanya nti bo they move fast ate tebatera nnyo okulowooza naye nga bagezi so intelligence ne smartness byanjawulo omukko soka tuli ku 9 so osanga 9 ngaali evolved obanga jukira buli kintu kirina side bbiri nti kina ekirungi kina n'ekibi naye osanga 9 nga yeetegeera nga 9 n'abeera nga akola the good not the bad ojja musanga nga ali intelligent nga mugezi ate nga ali smart nti nga tanaba ku acting the first thing yes so 9 balinamu ne some sort of balinga bawaka nga ba psychologist era ba psychologist abasinga balina that ba 9 so 9 oyo omuntu gwe bazadde nga 9 18 27 you get it ero jala aba psychologist banji nga bali awe watyo mutulube eryo anya kuza kasente naye no fije bila volmase eyo kasente kyali fenna nsumulo suna kyali tugende maso nsumulo suna so literally 9 baina ego eri waggulu ennyo atolimbye sirimbye 9 baina ego eri waggulu nnyo sifukamira nze tumwagala nnyo dominatinga onina onina ndiko esigwe nkuba emisumaali onkubye emisumaali so ego yaddala ego eri waggulu oba 9 ego eri waggulu lwaki kibiwe ekityo lwansonga in most cases ba 9 baba bayitamu mu bino like literally ba 9 they can do anything jinkulaze bano ba leader 9s can be leaders they can write they can communicate byonna basobola obikola you get nga wenkulaze naye nti bakyukakyuka babuukabuuka nga network ya mukutu kyao simanyi naye mu kukyukakyuka okwo ne weesanga nti ebintu ebimu tebabiperfectinze you get naye nga they are so industrious bamanye ebintu bingi babeera bamanye ebintu bingi agatachiri kati naye ero jabasanga bamakanika lwansonga bamakanika obwongo oba bugatta buli kaseera kola kino obukola ki bukola ki so ero ne engineering ero yinza obasangamu lwansonga bo ba 9 zezo element naye ego tolimbye sirimbye
aba ayagala kubeera nga Aye. tafukamira. Yes, yes. Bananda, Tumaze oyita mu nnamba ezo. 1 paka 9 1 tuvuddewo. paka 9. Kati bano betugendamu kaŋŋambo bali ku masters degree oba kaŋŋambo bano bali ku university bali tubadde mu baana ba secondary n'abaana ba primary. Si mu kwogera bubi naye in this life waliwo ekisukkawo. everything has levels. Yes. Buli kintu kirina levels. Kati badde ku bantu abo nga bagasegassemu ne bagattagatta nga okomawo nobeera ku 1 paka 9. By the way nja kuzzaayo jjukira interview gye wakola ne musawo Julie. N'agamba nti buli muntu akomawo naye aba simanyi oba agenda kukola ki oba agenda kukola ki naye akomawo. So litwali kye tuliko wano eno kutegeera nti wakomawo okukola ki. Antamu bayogera bingi. According to that, anagamba tebisoboka. Abamu bagamba actually ku comments ze nalaba bagamba tekisoboka. Mulimba. Lwaki wokomawo batosobola kumanya nti awo naliwo. Mbusimanyi ne bana bingi. Byonna osobola obitegeera kasitoba ng'oyagadde. Naye oba toyagadde. N'ate si buli muntu nti asobola okutegeera. Nti osobola obbijjukira oba osobola obitegeera lwaki. Lwa nsonga atugeze bakuzadde ekigezo kyo kiba kirala mu bukana akaseera. Naye ate obanga ozenga ebigezo obiyita kati otuuka ekiseera ng'oli katugeze ku campus oba katugeze ng'oli kati bano betugenda okuddamu okwogerako eno yonna baayitayo otuba nga tukyo mu kwogera nga musawo yali asomesa musawo Julie eno yonna baba bakola ki baayitayo era bano abantu betuddako okwogerako be ba influencing era be ba shaping society. Yes. Era biralamu. Yes, they are masters. Beretugala nti biralamu. Yes, bano bo biralamu. Kati ngenda tandika ne ba master visionary. Bano bo balabira wala. Okay. So ngenda tandika ne 11. 10 tumulese bataliwo. 10 yadda akuzaayo kwemujjukira. Tugenze ku bana mukitegedde kyemanyi kati nayo oli kwebaka. Kala ankati kali walo nanga adatudde wano. Kati 10 mutegedde gyeri tuze ku katugenze 10 kuzaayo kwemu. So kati 10 tetugiddamu era teriyo 12 teriyo 13 lwasengezo zikuzaayo eri muziri zitwasookedde. So katugenze ku 11. Tugenze ku 11. Oja gifuna eri. Kati no 11 ngenda kubaako abantu benjogerako. Gabamuza now. Nga they add up oba nga balina that 11 energy. That 11 energy. Tibana abantu bengenda okwogerako nkimanyi tebajja nnyiga ate bajja kukitegeera. Bo already bamanyi ebimu bamanyi era babiraba. So literally kantandike naza wike nyini. 2nd February 1996. Adding kwa 29. 2 plus 9 nechikuzayo ku 11. So these people are master visionaries. Yes. So 11 is the number of emotional energy. These people tend to be so emotional. So these people tend to be charismatic. Ubakuza wano kalimi. Akukuba kalimi. Twalabye bali ba 3 ba S ba 3. Balungi wano mu kalimi. Naye ate ne bano eno. Basukuma. Yes. Tibano bakule nti bali charismatic. Nti wekidda wano eno mu kwogera. Kukakasa. Era bo they influence buli we balaga. Obo basanze muki kani ngenda kuzaako ne mu politics. Mchala media chambadde. Chimanyi tajja nnyiga. Nti Amelia kyambadde birthday ye. Era ogatta nekuzaayo kuki ku 11. You get nti she's a master visionary. Nti she has been leading, she has shaped. Era olaba nti mukyala mukozi era neogenda emawokoteeyo. Engeri bamwogerako n'ebintu byakoze. Yes, ebintu byakola wadde nti weevu yajja ne baako kyegira naye ate tosobola kusangulawo mirimu gye yakola. Gyali mingi. Yes. Nti bano abantu betuliko. Bali mugamba akomewo. Era abasinga twagala akomewo. Era kagenda kubula kata akomewo. Abasinga era twagala akomewo. So ngenda kwogera ne ku King Saha. King Saha bamuzaala 2nd September 1989. Era ogatta birthday ye ekuzaayo up to 11. So era baba ne traits ezo. So literally ndimugezaako oku outlininga abantu abali successful nga bo beetegeera then
ne baba nga balina ebintu ebirungi bye bakoledde society era nga they are literally good examples. Yes. So King Saha nja kwogera ku Queen Sheba. Aho yibudde bulungi. Queen Sheba. Oyo muntu wange. Ate oyo omukyala. Wako olubye sigenda kwogerako nnyo naye kanjogere ku 11 element gy'alina. Yeah. Literally kale kimanyi ate ne bino byensomesa abimanyi. Yes. Kubera ali spiritual nnyo. Yes, ali spiritual nnyo. Typically. Literally nze energy ze nze nzitegeera era na kale sijja. Yogera. Wali wano nze ndi Shiba Oliki. Kyogamba omulundi oguddako siikomewo. Omulundi oguddako nayogera ku. Ate komawo ne twogera ku good ku Shiba. Because you see bino ebintu byonna byogera ku paka. Shiba oyo. Era ne otunula just ku Instagram bio ye. Omukyala ali spiritual nnyo. Actually n'abantu abagamba nti oba toxic feminist. Just nti ali too feminine nti teetaaga abantu balina this petty masculinity. Jukira ebimu ku bintu society challenges that facing right now. Masculinity levels ziri wansi nnyo. So literally bantu batono abasobola containing energy za Shiba. Batono ddala balubatu. She's too powerful. Yes. Too powerful. Nga wenkyogedde. Too powerful. Too powerful. Bagenda kunyiiga. Newe banyiiga tebalina kye bagenda kukola. Bagenda kunyiiga. Era asigala Queen Shiba. Alina ebintu ebyenjawulo. Yes. So Shiba naye 11. Nja kuzzaayo ku mukyala gwe bazaala nga 27th November 1980 Juliana Kanyomozi. Oyo. 11. Banji ba 11 banji. Actually ntandika okuba outline nga saze kwogera ku buli omu. Not least abo. Yes, I had to somewhere talk about her. Yeah. So literally bana abantu ne babeera mu field ki for them they influence. They are influencers. Ebyaddala. Yes, because they are charismatic. Era ojja kubatunuulira people who make more research oba bakola international research bajja kutunuulira the #1 podcaster in the world, Joe Rogan. Era abantu abali mu media Joe Rogan mulina okubanga mumumanyi. Yeah. 11 Life Path. Yes. So literally by 11 Life Path bintu ki basobola okukola. Tandikawo podcasting eyo. Weteeke mu kintu ng'ocommunicatinga n'abantu. You get it? Yes. So literally mu bano zine numbers zetwasosola ba 1 through 9 weziba nga zina extent ya powerfulness jezikuteekako nti kati bano betuliko bo for them they already excelled nti bo eno yonna wansi bayitayo nti when it comes to communication but they are exceptionals. When it comes to intelligence but they are exceptional. When it comes to what, these are exceptionals. They are masters. Chende mugezaako okwogera tulina obbawo ekitiibwa. You get? Shiba mu ekitiibwa. Yes. So 11 wansigale nga nkyajo naye era nkyalinayo omulundi omulala kanzire ku 22. So people born on the 22nd or people whose birthdays add up to 22nd, they are master builders. Ate abakola ki? Master builders, they build. They can literally build anything. Anything. Yes. Nero akwaba n'abantu tebatera nnyo beera mu limelight lwansonga batera kubeera ba coach ate otunulira timu y'omupiira tebatunulira nnyo coach. Tutunulira bagusamba. Tutunulira bagusamba. Naye ate bano be baba makinga. Ate tubimanyi. Tubanya bavumano nti lwaki waleese ono gweyakyusizza. Lwaki mwakoze kino. Yes. So literally batera beera ba coach and they are master builders. Literally they build friends that are around them. Build up some project. With a project. Nti nojimukwasa. They really build up. They are bodybuilders. You know. So literally 22 njajogerako that lwansonga tebali nnyo mu limelight sinza kuwa nnyo evident examples. Yes. Yeah. Nenera they are hardworking. Kwato so building nga toli hardworking. But it's hands on. Yes. And they are master destroyers. Bononera ddala. Waba yasazeewo okwonoona. They know how to torment. Amanyi wakwata. Yes. So literally wabeera nga ali evolved oba nga yatekinga the good side of life abeera master builder. Waba teyezuula agenda kwonoonera ajja kwonoona buli kimu. Yegonda wasa nakwonoonera buli kimu. Okay. Then class yenzirako okwogera yeri ku pinnacle oba yeri ku top level
oba yesembayo yemalayo yes yemalayo and it is 33 oba 33 life path kati ababa bagase batya so literally ba 33 wogata birthday yonna nekuwa 33 kati ngenda ku example kwata 23rd April 1995 23rd goloze birthday yani kwa bano ngenda bogerako 23rd 2 plus 3 togata 23rd nindako 2 plus 3 plus 4 plus 4 plus 1 plus 1 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 5 plus 5 birthday ya Chimenke alien skin so abantu bebuza yavaawa yakola ki literally 33 is the number of influence olima nawe zekati kankugambe 33 yes is the number of influence ngenda kwogera kuba 33 nga banna kanjogere ku wizo manizo yes ngenda kwogera ku kamiliyoni Dr. Jose Kamiliyoni yes ngenda kwogera ku epas Chimenke kale maybe ne internationally ngenda tukambalage ku Wizkid lwaki njogera ku bana abantu lwaki leero nsinze kwogera nnyo ku bayimbi bansonga abantu betutegeera oba bebantu abangwira betutunulira betusinga otutunulira so literally wizo bamuzaala nga 13 June 1985 Kamiliyoni bamuzaala nga 30th April 1979 ezo birthday zonna zonna ozigatta zikola 33 epas bamuzaala nga 21 December 1989 ezo birthday zonna ozigatta zikuwaki 33 so literally master teachers abo nti 7 by number of intelligence nti bo bagezi because 7 is the number of the teacher nga wenakulaze nti ba 7 basomesa ba genius basomesera ojja basanga basomesa baki batate banene they are the master teachers because for them baba ise mu buli kimu baba aliko ba 11 baba aliko ba 22 baba aliko nezini namba esoka wansi nga bali kwesembayo so bali abo ba master yes they are the master teachers nti yene wa kolola kisobola okuinfluence nga kati ngenda ku example okimanyi nti okuva may you so rest in peace okuva omugenzi radio yafa kwiza abadde takola bintu bingi neera erinnya lye libadde limwogerwako era abantu bagezezzaako okumusologa wizo yagwa nenjagala otunule yatadde akayimba nebikyuka sobola okuyimba ekisajja kikola ki yatadde akayimba aka kamu ena okutunuliza epas amaze emyaka nga 10 mu eno industry oba amaze ebbanga ddene takolangayo kivulu takola ki tomulaba nga ayimba ku bivulu takola ki but is there era naye epas era bamwogerako nnyo ayagwa epas taliiwo you get naye nga talina kyakola kulaga nti oba wali bataliiwo naye era abantu bangi bazze mu eno limelight mu kuyimba ne bavaawo ne babeerabira n'obbeerabira okimanyi nti nno Kamiliyoni amala emyaka 2 nga tafulumiza luyimba naye nekibeera ku mimwa gy'abantu ne gabeera nga ge mawulire ala najja nakuba nekikyuka yes kati kankuba ngenda kuba eno 33 abantu balina ogiwa ekitiibwa kanjogere ku bantu abalala waliwo omusajja mu physics gwe bayita Albert Einstein kyemanyi buli omu era eyakola sciences we yasomako ku physics Albert Einstein amumanyi yali 33 waliwo ba Wright brothers omu ku bo yali 33 era be bainventing ennyonyi okubanga zibuuka so literally kyengezako okulaga nti bano ba 33 ye buli kyakwatako kivamuriza waba kikutte bulungi nga yetegedde oba kikutte atya ye kasitaga nti nkutte ku kino kiba kijja kube oba ayagadde oba tayagadde naye kasitaga nti nkutte ku kino waliwo omusajja bamuyita James Naismith he invented basketball until now basketball gwe muzanyo ogusinga ssente gwe gusinga osasula gwe gwina abazanyi abasinga osasula bava ku bana ab'omupiira bangamba basinga yes NBA basketball yatandika yes omusajja ya inventing a cell phone actually kankutunuze ku light bulb bamuyita Thomas Edison yali 33
gana amatala golaba agaka ensi yonna yali 33 so litwale kichengezaako tutegeeza ba 33 tubawe ekitiibwa Samanya kasita weebalamu n'obalamu nga oli wa 33 weezuule nga bukyali osobole okubeera nga yes naye tuli mu kwezuula kati ngenda kuwa example awe Dr. Jose Chameleone akaseera ke yajjiramu wane e Uganda muziki w'abakongo yali yawamba naye najja oba yavaawa all of a sudden n'asambira banna akajji abakongo n'abagoba munene naye nga abalwagadi tebaaliwo waliwo abayimbi bangi baani bonna baaliwo naye ate Chameleone yakikyusa okimanyi nti nno bakamiliyoni baaliwo babebekulu baaliwo naye wizo impact ne radio gye baakola okwagaza abantu okubanga bagatta oluzungu n'oluganda ne babiyimbira wamu nebikola amakulu ne bajja ne bakubira bano baziza ziyonya akajji baani nti yeyo influence kale kankulaga n'ekimenke kennyini Alien Skin Alien Skin ayina style eyo gye bakoba batomudi baani bagirimu bangi naye nga Alien Skin tanajja amapiano gali gafuuse mu club nga amapiano gali nga amapiano waneeno cause by the time abantu abali bakuba ebbala ebiseera ebyo amapiano gali gabatama abagoogerako naye sigategeera naye oba style oba bagiyita museketu oba bagiyita batya nze sigimanyi naye yajja na sitya denja n'akola ki then ne bana abalala nabo music waabwe n'atandika okuba nga ali hard so literally yeyo influence y'aba 33 yeyo influence y'ennamba 33 so 33 a number of influence waliwo ebirala ndibyogerako maybe sometime cause sagala contradicting beliefs z'abantu byenjogeddeko bingi era ebikontana ne beliefs z'abantu naye nga we nagambye nga tutandika nti law of gravity oba ogikiririzamu oba togikiririzamu gyeri era yeeyo nti omwana omuto ne waba ku kizimbe waggulu ng'ali mukwavulawo ati kasita kamutanda n'ayita mu bbanga wakigo yes wakigo era ensi tegenda faayo oba ono omwana abimanyi oba takola ki tabimanyi oba muwere oba ki so bye bino bye mbadde njogerako oba obikiririzaamu oba bituufu gyebiri lwansonga birina proof era ngezezaako okuhighlightinga yes nendeta examples nemba nga zino enamba tukola ki tuzitegerera tuziyitamu so literally njogeddeko tebaleetaza okumanya genesis y'ennamba ezo zivaawa kati ezo ennamba ensi kwetambulira lwaki ngamba ensi kwetambulira nti bino ebintu twabizuula buzuuzi naye byaliwo nti era newoba osoma Bible oba oba osoma ekitabo kyonna kyonna bagamba mu kusooka oba mu luberyeberye eyo ba number 1 era tebakulimbanga nti oba bino byava mu Bagreek nti oba byava mu baki edda bino bintu bya Katonda era wokola deep research you get to learn and understand that mathematics is the universal language. Tebiriiko muntu nti ono yabiyiiya oba yabitandikawo nedda bya Katonda nkiraba nti mu lubeyeberye era Adamu ye yasooka nga bwe nagambye nti mwetegeeza busajja 2 bukyala era Eve ye yaddako era ne kuddako abaana 3 era ne nkulaga nti okwata emu 2 3 n'ozigatta ofuna 6 family era gwe genda otunulira abantu bebazaala nga 6 15 oba 24 na part of their purposes in life family they like settling with a family. Mulimu omuntu nga yojja munyumiza yagambye yanze nentuuka myaka 3 nga sifumbiddwe oba nga siwasizza ne bo baneeno bakikulembeza part of their programs oba part of ebintu biba treasuringa mu bulamu they want to have a family ate bazaala nga 6 waliwo abantu nga byafumba tebabiriiko waliwo abantu nga byafumba tebabiriiko tekuba musango bye baba baagadde naye ate baneeno bakikulembeza era ne wawasa omukyalo oba n'afumbirwa ne bitakwatagana
era ajja kuba ayagala nnyo family gye yavaamu. Era abo abantu ba peacemaker bagala nnyo they are family oriented. Yes. So bino ebintu byenjogerako sistani sichi nkulaga Genesis nti byavira era ne mu Genesis mwennyini mutandikwa Adam ye musajja yasooka era number 1 means masculine energy. 2 Eve. So ero litakulimba nti byava mu basimu sibanya mu ba Misiri oba mu bagulika oba byava mu bazungu oba byava wa nedda bintu bya wa Katonda. So literally abantu wetuba tuzze ne tubaako ebintu bye sharing about spirituality. Baleme kubitunulira from a biased point of view. Bajenga bali open minded. Era nti oba yagala kunyumirwa kuba kati abamu nyina abantu bensinga okwogera nabo naddala kati ba 3 bino bintu bibanyumira bunyumizi. Era ndi wano ndi kunyumirwa. Yes. You know? Bibanyumira bunyumizi. Yes. You get it? Naye nga when you look at it deeply, everything has a namuka 9 ne ka 3. Yes, ate ka 9 kakulu. Ate ke kakulu ne ka 3 nera nako mwekalika mukalungo mwekali. Yes. Yeah. So kati tugende maaso katudde kuki? Kati njagala kusembyayo nakulaga abantu migaso. Jabi, why do we need it in daily life? Yes. Okay. Lwaki olina okumanya path? Lwaki olina okumanya path yo? Ne purpose. Yes. Okay. Lwaki olina okuba nga bino ebintu bya applyinga mu bulamu bwa bulijjo? Lwaki biri important? Yeah. Ekisooka bikuyambako okwezuula gwe ng'omuntu. Gwayagala okwezuula. Bangi bakutukuya nezuula ntya. Yes. Kati kino eno ye first step. Okwezuula oba teweezudde. Wadde nga bino si kyatteeka nti buli muntu alina obikola ki naye ate oba obimanyi oba oba obikozesezza bikwanguyiza. Because otula wansi nogane kati ogedde ku ego nga kituufu ogiina kituufu ogiina. Nkulabidde ebbanga ki? It's my first time to meet you. Naye ate ebintu byenkwogeddeko wali omuntu omulala ayinza okujja n'abigamba nga wemigambye nga biri too like accurate ng'ekyo ekya ego ng'ekyaki bikonera ddala ku personality. Ate kituufu nze ego ngiinamu. Yes. Ngiinamu ate nnyingi. Yes. Ne mu nsonyiwe naye nagitegeera nti ngiinamu. Naye ate kati era nawe era kati wali weezuula dda kuba oli mu journalism oli mu media oli mu ki naye ate nera kino kyeyongera okukisingingira ddala. So literally omala okwezuula okuzuula okulonda partner nti n'omuntu gw'olina okubeera naye wawulirako ku kintu kye bayita soulmate. Si buli muntu nti soulmate wo olimba nawe. Era nera mu abo abantu abajja okukusumbuwa oba abantu abagenda okujja okuyimiriza babeereko kye bakusiiya era nabo olina otegeera birthday zaabwe kuba lwa nsonga mulimu omuntu ajja mu bulamu bwo n'akuleetera emikisa oba n'abeera nga energy zigatta ne muba nga you're going to create a fortune in life. Naye ate newabaawo omuntu n'ajja mu bulamu bwo ne butandika okufiira ddala from the word go. Ekyo nakyo bwena kigoberera. Yes. Kati waliwo kye sitasomesezza leero era kyesi maybe next time abalabi bali bansabye enkomewo ku AC Media Uganda waliwo Chinese astrology. Chinese astrology ne numerology byenkozesa okutegeera omuntu oba okutegeera like okudefininga buli kimu. Naye Chinese astrology kubimu ku byatuyambako okuchuzinga partners. Mulimu abantu nga tebalina yadde okusemberera ku kidde okubeera kumpi. Nga ne waba si partner ne just obeza nti ali around your company kati nga bano abayimbi babeera n'amagaali nga bano abantu olina company mulimu abantu botalina kozesa mu company yo. Lwaki? Nsonga they bring bad energy gwe baleeta atoolako kuggwe oba ku company eyiyo. You get naye nga wanaagenda mu y'omulala their energies meet oba zigatta bajja kwatagana. Bikwatagana ebintu bitambule. Yes. You get it? Ne wali eri omuntu wajja bikaseera obeera odda mabega. Yes. Yeah. Ekyo nakyo kirala. Ayina okusoma nno nga tulina bingi. So gwe omuntu okimanyi nti nno oyinza okutta obufumbo bwo
ku lunaku lw'embaga ate kikitya professor oyinza okutta obufumbo bwo ku lunaku lw'embaga kijja kiti ekyo lwansonga date wokola embaga nga 6 obufumbo buba mujja ku raisinga family egende mu maaso so tulina dates nga teziri incompatible naffe a wedding yes nga tenakolerako mukolo yes yes kati kanku example woba oyagala okutabaganya abantu like okubagatta if you want to make peace with people yes you call them on a second you get it oba oyagala tereza family oba oyina ebizibu byagala otereza oba mikwano gyo mwali mwayawukana oba mwakola ki bayita ku second lwansonga imprinted energies eziri mu olwo olunaku za peace kati nakukyalira ebintu mbadde simanyi yes so I'm learning era n'omulabi ali naye abamu babadde tebakola ki tebabimanyi naye bino ebintu bikulu ate obulamu nga wenagambye nti ensi yonna yonna etambulira ku numbers so mu kutambulira ku numbers don't lie yes kyebaali bategeeza yes era n'abantu benjogeddeko maybe previously they can come out and bagamba ono yabadde alimba oba n'abo abantu bengambye nti nga yagase birthday nga ya 8 akomewo agambe nti ali wayogedde ku 8 wabadde olimba comment section weeri tujja kwesanga mu comment section tujja baddamu tujja reviewing no kati tugende mpolampola Mr. Kalungi oyogedde ku kiri ekyembaga njagala abantu bano bategere bulungi nnyo ekintu ekyo kati wawo date eyinza okuba embi etafevaringa tokolanga embaga yo nga 7 yes tokikolanga lwaki 7 means lona energy kyona nagambye abantu ba 7 baagala nnyo beera bokka bokka era nenkulaga mu traits z'aba 7 nti bo tebali good with making relationships kati gwe lwaki wasa omuntu nga 7 n'okola date yo literally kubanga ebanga divorce day kiba kijja kujja ku affecting emaaso mulimu emyaka gy'otalina kukoleramu bintu nabadde sigenda kwogera ku Chinese astrology leero naye wetumala okwogera ku migaso gya numerology ngenda kumwogerako katono tubalekemu kalooko tubasange katugende wali mu maaso kati emigaso lwaki balina okumanya ebintu bino so literally buli kintu ekikwetoolodde okimanyi nti nno osobola okugula emmotoka nekubeerera ekizibu mu bulamu n'otomera nga emmotoka mulimu abantu abagula emmotoka nagamba banayakana akamotoka nakagula muvubuka wange naye nkyakayina kaako nga kyakayina lwansonga yagula akamotoka akatuufu oba yagula emmotoka entuufu ecorrespondinga ne energies nate gwe n'ogula emmotoka nga emmotoka kuva wagigula bizibu ku bizibu so literally buli kintu kyetukozesa mu bulamu in our daily life kimataringa abaana betuzaala olabaddeko mu families nga taata takwatagana na mwana oba taata takwatagana na maama oba wazaala omwana ow'ensobi lwansonga wamuzaala mu butamanya mulimu emyaka gy'otalina zaaliramu emyaka egyo giba gijja kati katuddewe bati akuba bino mbadde saagala byogererako gundi ku waneeno tujja byogerako after ngenda kugamba tujja kayisawo omulundi omulala kasita banansaba nkomewo bagenda kudda kasita banansaba nkomewo nja kukomawo byogereko naye kiri wadde ino kyogerako nga okireese kiriwa kyonna ekyabazadde okubanga nja kyogerako kati mu Chinese astrology waliwo kye bayita enemy signs kati tuli mu dragonia in Chinese astrology kati olabye nti mbadde nyina kyogerako oguddako bijja kuba by the way kati wano tuli mu kulaba ki tuli ku S media bino ebintu tugenda kugenda maaso eyo nga tuyogerako katubireke kwanka ate tugenda kubazayo ate tugule katugende ne gye twatandikidde bijja kuba bya lunaku lulala bijje nga byegoberera so tukyali ku numbers so nti
nti woba bino ebintu tobimanyi oba nga tobyapplyinga basically abantu abamu bali lucky nti bajja Katonda n'abagondeza obulamu ne baba nga bakola bituufu basalawo bituufu actually obeera nga oli righteous era omiitinga birungi byokka byokka yes naye ate obeera nga kama wakola bad things in the past ke kaseera otereeze you get kati otegedde nti wazaala omwana ow'ensobi oba obufumbo bw'olimu bwa nsobi obufumbo osobola okuba nga oli mu bufumbo bwa nsobi mpaka kati nga tomanyi ng'obufumbo bw'olimu bubi era nga tebujja kuwangaala kyekiviirako obufumbo okufa ng'okimanyi nti nno mulimu families nnyingi nga taata ne maama basula mu nnyumba y'emu naye nga tebakwatagana naye nga basalawo okuuma ekitiibwa bakuze abaana bakole ki naye ate kino ekintu kinyigiriza omukyala kinyigiriza nnyo abakyala wadde nga n'abaami kibanyigiriza naye abasajja batera osajja laata so tekibanyigiriza nnyo nga ekinyigiriza abakyala so osobola okuba nga oli mu bufumbo bwa nsobi osobola okuba nga oli mu kutandika relationship ey'ensobi nga tomanyi osobola okugula emmotoka ey'ensobi nga tomanyi akamotoka kumbadde njagala nkategeere bulungi nako gwe ngenda kuza ebbali tukyalina obudde bwaffe so twagala kunkubira nga esi bakugambye tunnyonnyole bajja bibagamba so mu buli kintu mu kuzaala abaana so bino ebintu bituyambako okupulaninga obulamu n'omanya nti right now ndi mu phase ki ey'obulamu kati ngenda ku example olaba guno omwaka gwe tulimu 2024 go adding up to 8 last year gwali go adding up to 7 2023 kyova olaba last year omwaka gwali too spiritual era abantu abasinga mwe batandikira okubuukira you get nga wenakulaze nti 7 Lona energy number of the teacher nti Yesu yali musomesa nti abantu batandika okubuuka ensi yatandika obbasomesa ne right now tulimu 8 so literally people have been facing their karma this year people have been making money kituufu people have been making money no kituufu kyogambye karma yes what goes around comes around yes. Very right yes so it goes down deep and deeper nti emigaso gya numerology gwekyo sijja gimalayo naye ekintu kikulu nnyo tikati kuno omwaka bali mu kukola ki people making money yes era next year tugenda kudda mu spirituality because it's a 9 yeah 2025 and it's a snake year when it comes to Chinese astrology naye ebyo tujja byogerako next time wetuba tufunye omukisa so basically abantu era bagenda I'm open for questions nga singa tetuna kugira natunakola ki mbuuze ebibuuzo oba biweddeyo kyagenda maazi kuba bali mbadde nkubuuza omugaso lwaki abantu balina okutegeera ebintu bino n'otunyonnyolamu lwakuba tuwadde ka brief tuba twagala babimanye nnyo at least like bimanye ensonga ki balina okutegeera ebintu bino engeri kiri nti we have just introduced them today tuba introducinze ku kintu ekipya yadde tebanategeera nnyo tetwagala tubamenye nnyo tubawe space so ne next time tukomawo ne twogera ku bintu kubanga bingi byokonyeemu era kyemmanyi bangi bajja kwagala obimanya mu maaso awo naye otunnyonnyodde lwaki abantu balina okumanya ebintu bino ne kali anyway bira tugera byogera out tuvudde ku kamera muza mu kuwindinga up kyemmanyi waliwo era kati waliwo ababitegedde nga bo bali ku page emu naffe nga wetulinze naawe kati nga bajja kweyongera mulimu abagala okutegeera their personal life mulimu abagala one on one you know basically waliwo kye bayita readings numerology reading reading ebeera muki reading eba eyogera ku ggwe so basically kuba ku drafting a document that talks about your entire life
ku lupapula we bati so with my team era obalabye benzize nabo to facilitating readings era I give them to certain people naye mbadde sivangayo kujja nga limelight kubyogerako ku media na biki but yeah they can always reach out on my Instagram. Yes. You don't give out your phone number? Bili ku Instagram byonna bye baagala. My email, my Kalungi Arafat. Yes. Era bajja ku recognizing other page. Yes. Kuliko namba y'essimu, kuliko ne email. Okay. Is it okay if you read your number or you don't want to? Bagenda ku Instagram bajja bisangayo. Ate sikaka muntu. Yes, sikaka muntu kola bintu bino. So you reach out, then kuba abantu bangi bagala kutereza company zaabwe. Bantu bangi bagala kutereza family zaabwe. People want to organize their lives. People want to know. To change their lives. Yes, kiganye. Leka bireme kutuulira ng'oli eyo. Yet there are some people abasomye abamanyi bino. Yes. Okay. You reach out. Waliwo n'omukyala gwe nalaba. She's on TikTok. She gives tarot readings. There are many systems. Omumanyi. Yeah. Anyway, twogera ku kiri ekintu wangambye ku kiri ekintu wagambye wayagala kyogerako eky'abantu okudda. Reincarnation. Yes, reincarnation tutegereko omulundi ogujjako kale tujja kuhavinga ka segment kayo gundi esooka depending on the questions n'abantu bajja kuba bapasivinze batya this video oba this content for now then kijja kutuwa ekyokuddaako. Yes, kyemanyi producer questions zijja kubaawo totanya kuteka questions but tujja kuba era tubyogerako tulabe because a lot will come up. When to be what time name mpola with you. So thank you for coming. Thank you for hosting me. Esi Media Uganda. Nesimye nnyo kubanga leero ntuddeko naye wano. Adde amanyi bino mbeera moyizi. Sibimanyi nange. So tubeera wano n'enjiga kasibe n'abali eyo bayize. So guys, enebera mindset change whereby tuba tukyusa ndowooza nange gy'olabamu ebintu. However, nga twayogedde nti si bya bonna oba oli awo twalyagadde ebyo bibeere bya bonna naye abamu bawakana nnyo babazaala mu nnaku z'omwezi meka oba ze twayogeddeko abo bawakana. So a lot happens but nyongera bagamba nti a lot is coming tuwa okulaba nti at least tubako engeri gye tukyusamu society mu ngeri emu oba endala. Mr. Kalungi Arafat atukyaliddeko olunaku olwaleero twesiimye nnyo era tusaba n'omulundi omulala tumuyita ajje twongere tutwala ebuziba okitegeera n'asanyuka nnyo ng'alabiseeko mu maaso awo. Nsigala nze Nabulime Esther njagala bagamba nti oba mpyako eno channel please subscribe, like nga comment nga sharing nga still nga babagambye musange ku Instagram ye Kalungi Arafat. Yes, mujja kuba omusange Kalungi Arafat kyemanyi tebibula. Genda bulungi wali ku search bar contact in case of anything contact namba mwogera ebintu ng'ebyo naye nga nsigala nze Nabulime Esther ng'ate Brian yabadde ku camera. We love you all. We meet next time. Bye bye.